Omwaka gwebyensimbi ogujja URA yetaaga ensimbi obuwumbi 764 mu obukadde 4 okukola emirimu nga kuzina obuwumbi 4 mu obukadde 26 za misaala obuwumbi 323 mu obukadde 306 za kukola mirimu kwogatta obuwumbi 40 mu obukadde 79 ez'enkulaakulana. 400.26 on wage, 323.36 on non-wage, 40.79 on capital development. Akulira ekitongole kino John Rujo Kimusinguza ategeezezza nti beetaaga ensimbi zino okusobola okusolooza omutemwa ogw'omusolo ogwabaweereddwa ogwa trillion 35 mu obuwumbi 609 mu bubiri nga guno gulinnye okuva ku musolo ogwa trillion 31 mu obuwumbi 369 ze baalinawo okusolooza omwaka gw'ebyensimbi guno. The total domestic revenue projected is at 35.692 trillion. Musinguza agamba nti omwaka ogujja essira bagenda kuliteeka kusomesa abantu okumanya obulungi bw'okuwa omusolo, okutumbula enkolagana y'ekitongole n'abantu n'okuttukiza enteekateeka ez'okwebuuza ku bantu n'ebirala okulaba ng'omusolo gweyongera. Has been increased resources allocated to the activity of tax education and awareness, because we believe this is a critical gap that must be filled to improve compliance, public outreach and client support initiatives, regional integrity consultations. Kyokka abawooza omusolo banokoddeyo ekizibu ky'okukusa ebyamaguzi ekyongedde okulinnya enkandago ng'ekimu ku bizibu ebikaluubiriza ekitongole okuwooza omusolo gwa gavumenti. Differences in tax policies across the region which also encourage smuggling across borders. Why can't we harmonize with the region to possibly stop this or reduce on smuggling? Wabula ababaka ku kakiiko kano baliko ensonga ze banokoddeyo ezinaayamba URA okusolooza omusolo okugisuubirwamu omuli okuteeka amaanyi ku musolo ku zaabu, okugula sikaana ezeekebejja ebyamaguzi ku kisaawe Entebbe n'ebintu ebirala. Issue of not taxing gold. The last I followed, there were discussions between the gold people and the president, whether it will be kilograms, whether it will be on tons. Has that been resolved now? Freddy Kajubi yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.